kyolifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Wanji. Musumba Mukama yeebazibwe. Amiina. Nze kyendifa seerabidde kwe kusigaza amabanja nga ky'omugagga kyenyina mu bulamu bwange. Bizinesi yange yonna esaanyiziddwawo, sente zaagenda zisebengera mpola ne ziggwawo. Kati nsigaza amabanja nabimese mu nnyumba. Engoye zonna wadde ndaba n'ebikkiridde bwe mbikula luno olugoye lwenyambadde lwonna luliko bituli. Katulabe. Let us see. Ebituli biro. Tobiraba eno mu mugongo. Where are the holes? Tobiraba. Kyuka bulungi ndabe. Musumba ebiri n'essuuka n'engoye ez'abaana byonna bijjudde bituli. Emmese ne bw'ogula eddagala mu nnyumba tezifa. Emmese ne bw'ogula eddagala mu nnyumba tezifa. Ze zirumya olugoye lwonna lwa bituli. Zonna wadde essuuka wadde engoye ez'okwambala wadde ez'abaana Musumba. Mu bulamu bwo olina engoye mmeka? Musumba mpeza engoye 10 naye zonna ziriko ebituli. Olugoye olugula nga lupya olulutuusa bwoti ne bwe lubeera mu keesi osanga emmese zirulumye. Genda bakwambaza ekyambalo ekigenda okugoba ebisiraani mu nnyumba. Ndeeta! Leesa! 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 Can I bring? Sumulula! Akuba repair katonda wange. Akuba repair ye Yesu wange. Akuba repair katonda wange. Akuba repair ye Yesu wange. Akuba repair katonda wange. Kuba repair ye Yesu wange. Kuba repair omutonzi wange. Kuba repair ye Yesu wange. Kuba repair katonda wange. Kuba repair Yesu webale. 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 Kale. Hey! Yebaka. Aya. Atara. Digida. Ngabusamba ngechinyonyi ngabupapala. Cheza ngabusamba ngechinyonyi ngabupapala. Digida. Cheza. Yesu anazama. When I come to Jesus. Nyabo. Lady. Oli otya? How are you? Oli lubuto? Are you pregnant? Temuli lubuto luno lwa mmere. Temuli lubuto lwa mmere? It is just stomach. Ebizibu bingi tebinzikiriza kuzaala. Tebikukkiriza kuzaala ebizibu. They don't allow you to produce. Baana nyina bangi ate abamu basula wansi w'ekitanda. Naye kati weebaza ki Mukama? And now you're thanking God? Weebaza Mukama kubanga nkubye rupeeya ekitiibwa n'ettendo kimuddire. Mukama akkubye rupeeya. God has repaired you. Obadde okisuubira ekyo? Were you expecting that? Obadde tokisuubira? He was not expecting it. Genda Mukama nga bwakukyusiza mu ddakiika. So as God has changed in just a minute. Mukama n'akwambaza ekyambalo. He has dressed you when you dress.
ze wazze tosuubira that you did not expect when genda coming. mukama akyuse byonna God changed everything ebibadde byasiba obulamu bwo that has been bound in your life. genda otandika ofuna emirembe Go and start kubanga receiving grace. ekyambalo ekyo Because that grace kyaweereddwayo mu maaso ga mukama was dedicated before kyokka the Lord. bannange raba akagatto See the shoe. kyokka bannange mukazi mulungi See the lady is beautiful. kyokka bannange ayina figa He has got a good figure. She. kubira yesu engalo ez'amaanyi Clap for Jesus. gamba yesu Say, oh Jesus, nange nkyusa change me too. kiki olifa What tuweerabidde is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako Who is that one that made you go through that? tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro